tuli balabufu okusinga n'ekyokusobola okukola ki leero industry eye Uganda teyeetaaga ssente kitukwatewo atiko ssente tuzire tuzigiwe teyeetaaga studio nsiibya nkyogera industry Uganda yeetaaga policy no ekibiina kirungi ku byenfuna by'omuntu individualism that is a very good achievement kirungi tosobola butasanyukira muntu ng'afunye eddiiru oba olimba that is very good is a very good deal for individuals that are there that is very good mention there are many so kubamenya ne bonna abaliyo that is a very good deal it's a very good deal because I mean it's a life changing deal not a life changing program it's a life changing deal not a life changing program ufuna bulungi naye for the industry we still have a long way to go kirungi nnyo eribbo nga bwe munaakola sako ebeera nnungi eri abagirimu this is a sako girabe nga sako kati ekibiina kino kirungi eryani amanya eri abakirimu bangi waliwo ne batajja kugamba nze omanyi si reasoning nga endowooza yange sigiwanga ntunuliranga omutunuulizi kale abakirimu n'abakijja ambition ne mission y'ekibiina kino eno nungi nnyo erigwe kubanga era ekoma ku ggwe ate kati nga industry iyo yeeyongerayo n'esukka ku ggwe abawakanya ekibiina kino abasinga ensonga gye basinga okukuba ya Eddy Kenzo kubanga ye mukulembeze waakyo ate nga teyasoma obukulembeze mulimu obukulembeze nga muntu asomye naye nga mukulembeze nga muzaale buzaazi naye ate waliyo obukulembeze kye bwetaaga omukulembeze atasomye yeetaaga ate abakoze eki kubanga ebintu ebimu tetubikola nga bwe tuba tulowoozezza bwe tuba tukola ku lw'abantu abalala tetukola nga ku ndowooza yaffe yibolaba muba mulina okufuna endowooza z'abaki z'abalala ate industry bw'oba ogikutteko oba olowooleza abavaawo abaliwo n'abanaddawo oba just ekibaluma nsaalwa nti temwayingira kibiina ne mulaba nga bagabye miliyoni ez'ettaano ku mulyango okufuluma ne biliyoni 3 ezijja temugenda zifuna tujja kutuuka tuweebuuke bwe bakuyita olaba ng'omukolo nga tebakuyise togenda bajja kukwozesa ebintu kale no bajja kwozesa abayimbi ebintu ekibiina kirina olugendo oba tekirina future engeri gye kiri nti nno tetunalaba manifesto ya kibiina ate nga tetugimanyi so katusobola kumanya ambition na mission engabana gye bagabanyemu obukulembeze mu kibiina ekyo bebekulu ne bamuwa obuwanika nga yatugamba yakola PCM simanyi baki basinziddeko olw'okuba muli mu mathematics golowooza bebekulu ndowooza yange neesukka waawo ku bibuuzo ng'ebyo naye nze kyennyinza okugamba nti ambition ne mission oli bw'abiwulira alaba bifaanagana naye byanjawulo kakati tetubimanyi katulinde tulabe waliwo omuyimbi gwe nabadde naye jjo nga tuli ku NUP wakyagulanye meya w'Eruweero Chris Jones n'agamba nti batyobodde nnyo abayimbi abali mu industry abaasomako nga ggwe Katero ne Chris Jones yakola account so okuwa bebekulu ekifo ekyo era abayimbi bonna abaasomako abali mu industry abataweereddwa kifo mugenda kwegatta mu ggye w'ekibiina anti kaakati bw'oba tewabadde mu ddiiru yaffe ne obeera gw'olina emmotoka egenda tujja ku munyago nga tewabadde mu ddiiru yaffe oba tolina complainingira ku ddiiru yaffe lwaki mukayanira amasavu nga gagenze ku muliro mugaleke gasaanuuke anti Kenzo yaga abakozesa mwenna ng'abayimbi kinywa nti abayimbi bonna nze nno kyensinga okumanya ku art ekyo si kyekisoose era si lweno lukiiko oba ekibiina oba ekitongole oba organization oba gurupu esoose ng'eri ku mulamwa ogwo tugitunuulire naye nze nkugambe it is a very big achievement to individuals not a program not a what program press conference ya lero emutundwe Kenzo agambye nti ebimu ku bireese
ekibiina kino oba federation eno kuteekawo policies ezo ate era ye atambuddeko n'agendako e Nigeria n'agenda e Gabon, Senegal, industry agitegeera bulungi y'ensonga eyamuweesa obukulembeze naye ate mmwe mulimu kuba mu bituli. Tebali amukubyemu bituli, njagala musooka ekyo mukitegeere, tewaliwo amukubyemu ki bituli. Naye njagala nkule bwe tuba kino muganda wange bw'obanga odisikasinga ebingi ekintu ekyabangi era ku lw'abalala approach tebeera ku individual achievements. Bwe bukyazanga abakulembeze omubuuza what is the ambition, kyova olaba nti toyita bulesi kibiina kya byabufuzi balaba kiba ne manifesto we batiikinga nti twagamba okukulaakulana kino wano twakiiviza wano tetunnaba wano wewasibyemu. What is the manifesto eriwa wabula abo kubanga tujja kudda ku bantu nga kiri kyabwe kasi kiri deliberate nti kyamwenna. Nze gamba eyo achievement yakabi for individuals. Kiki kyolowooza ekiyinza okukolebwa ekibiina ekyo okubeera successful kikole bulungi emirimu nga ntandika ndi okulowooza ekibiina kyesiriimu ibanna kale gwe ng'omuyimbi olowooza biki ebiyinza okukolebwa mu industry Uganda? Nze ng'omuyimbi Uganda yeetaaga policy, the policy era tulina okufuna flow ya parliament ng'eri ku ekyo so obukuukuulu. Waliwo mmwe ng'abayimbi kye muyinza okugattako ku ekyo kyekyandisoose si kuwambagatana n'olwokuba nno poliisi teyaliimu oba oli awo okufuna mulyo era eslowinga.